Kale. Tubanza mwena bali kumukuto gwa Destiny Hope tu n'emikutu emirala gyonna mwebale kubanga ate muntu goberera lunaku lwakuna nakuzo mwezi 5 gwa mukaaga omwaka 2025 kama tukwebaza olw'obulamu bw'otuwadde lunaku lwali tulabikako mu maaso go omuntu kuvujango tukulembere Kristo Yesu mwana Katonda tusabidde amen kuza ku bantu balamusiza akomena mwena abeekumira ku Destiny Hope tuli basanyufu nnyo okubalabako simanyi naffe tubalabako n'abe Kampala bali kukola mu Kristo Yesu amina kakalo nakola leero esebo twagala tukwate ku nsonga oba kiringa kibuuzo ekigamba nti omulokole okkirizibwa okulima ebijja byetuziika nga bizise okkirizibwa kwata enkumbi n'ogenda n'olima omuganda agamba okkirizibwa okukoola ebijja pulira kakati y'ensonga controversial nnyingi nnyo mu bantu oba okubuzaabuzibwa kuyitirivu nnyo mu bantu nja sirima bijja oba sinza sitaani banga sinza abagenzi so that controversial gye twagala okubanga ate tujjawo bakitegeere obikula Bible teri exactly verse egenda kugamba tolima bijja teriyo ateriyo ojja kubikula Bible okowe bukoyi wali wekugambira tolima ki bijja naye njala tutunulire abalokole biki bye tutalina kukola ebyekuusa ku bagenzi ekisooka tetwabya nnyimbe abalokole tetwabya ate tufulumye olumbe tetubikola enkola eyo erina gye yasibuka eyo dda banga abantu waliwo group y'abantu abali kale nga they were few nga unabera ne family mulinga ate omuntu natandika okufa kale tugenda tugwawo katusenguke twabya olumbe luno tusenguke mpulira ate mugeotuukanga ne gye mulaze nga bye bimu the same story pulira so eyo nkola si ya bwa Bible ey'okwabya olumbe tufulumye olumbe tulekamu abantu bagenda kusigala nga bafa enkola ya bwakizikiza enkola entuufu okuteekako omusika eyo ntuufu eri bibiriko batulaba Ibrahim alina omutabanyi we Isaaka naye alina omutabanyi we Yakobo pulira bijja paka nakati ye Katonda mwenyini ayina Kristo Yesu pulira yakwasaganya ensonga zonna kakati osobola omusika tekirina buzibu tekirina sobola wandika eggama eryo sobola okukola ka vidiyo ko osobola n'omulonda ng'okyali mulamu ono tewali sitaani ali mu ekyo byawandiikibwa bakola ki babikolanga kati pulira ekyokwabya olumbe ekyo abalokole tetwabya nnyimbe tetufulumya tufulumya lumbe tetubikola okuba mulimu okufulumya olumbe mulimu obuntu tubagenda okukola obukontagana byawandiikibwa ate kasoka mwayi simanyi meketa mwayi simanyi tambula ekyenyumanyuma simanyi kola bino ate obuze mu bulombolombo buli otandika okugoberera obulombolombo bw'ensi obutali bwa Bayibuli awo oba ovudde ku Katonda oba ovudde ku principles za Bayibuli otandise kusinza bagenzi kati ate nze wenkwata akasente kange n'empaayo nange mbanja bizza okwabanja bano ab'ekika abagenda okwabya olumbe nga nze mbawa sente zange just mba ntaddeyo butesi ngira nengulamu emmere n'engabira abatalina tinangira mbasigenzi okugenda let me tell you Yesu yakugamba mu Matayo wotulira omukazi mpulira n'omwegomba omaze omwendako ekyo kiba kiwedde bweba tuwebase naye mu mutima kasita okikola that is the reality ekituufu kiba munda munze wano otuukiriza reality wano tulaba manifestation ekirabisibwa ekituufu kibeera muki munda munze kakati omulawo omukazi n'omwegomba otandika okubamu okufaananyi nga mugenze muloogi omwambudde muli mu mikolo awo mu nsi ey'omwoyo baba bawandiise fayiro
nti gundi enaku z'omwezi 12 saawa eziti yayenzi nenga gwe yagenze nadatogana kula mulabako tali nawo ense yo mwebe mazokola ki okunotinga alera mu byokwenenya mukama nsonyiwo olw'obwenzi nakyo kibeeramu oyenzi ekizibu ky'abantu bamanyi nti sin bo batunula finished product ekikoleddwa ekyo ekisembyeyo bo kyebamanyi nti zisini naye wano mu mutima wopulaningira gwogera amakakatederekinja obutwa oba omaze omuwa kituufu era oba wenenya obwokutta aga mukama saasira nassegundi saabatemu mpulira gwanogera okituukiza eri ensi omuyebe masoka ki yanotinze dda bangi balina emisaabu nga bagenda kufa naye ngaeggulu lyanotinga nga naye nga tonaakyenenya n'ofiira awo ogenasangayo likodiyo ekyo nakyo kimbalirwako tewakyenenya nange tuvulaba twenenya buli ddakiika omwoyo wakujjukiriza wenenye awo muga mukama saasira mpulira kati okwata sente n'obawa n'otagenda oba wenkanyenkanye n'agenze tuba bumu kubanga nti bagenda gula ennyama eri beewuutire bagisalire mu mulyango bakole ebintu byabwe sente zo kituufu kituufu ekyo tobawa wadaga yadde afite bagaye bannayi mbeera si nnungi weesirikire mbeera si nnungi naye ate n'ekirano embanza erina gemugenda okukala sikkaanya nabyo obalage tulukawulira amazima toddakambayo ogumu ekitunaye ninamuka ettaano babuulire ensonga lwaki tobawadde embwa esigale nga mbwa bagaye bannaye nze mu birala nsobola oyimirira nammwe naye kikwatagana n'okwabya olumbe pulira sirina wadde olwabiri kituufu ekyo bakitegeere bakimanye era bwe banaaba n'ebyokwabya olumbe ebirala tebajja kutawaanya bajagamu totawaana tagakwadde olwabiri naye kasooke nkubuzeeko kyogamba eri abalokole ababya olumbe engero onoobeerawa ti mu Uganda wane Kampala katonda wange ndeka naawe nga nabaweereza minisita ministry nga bagikola nga baabya olumbe bangi abo bakikola mu kumanya abo mu butamanya abo bawayo buwi ssente nga obadde ogambye abo bagendera ddala ne beetuukira ku siini akasasi jja babeeramu kambeere ku mabbali alokole tetwabya nyimbe kino kimanyi okuva n'olwaleero mu kwabya olumbe mubeeramu endagaano kyo kituufu erinnya ly'omufu terigenda va ku mumwa oyo bagenda okugogera mujja tulawo bisaako simanyi tukole bino simanyi tukole bino simanyi nsumulula ekiwuzi ogenda kukola endagaano n'omugenzi kati wanaakusumbwanga mu birooto ate totusumbuwa wange totugamba otusaabire bw'ate ndootanyo jjajja wange bagowawaayo ssente kwabya olumbe n'owakkula olutalo kakati tuddeyo wali pulira omulokola akkirizibwa okulima ebijja ekapointi kaffe kikirizibwa ekinambuzibu akasitoba nga togenza kumusaba mikisa abantu basaba abafu emikisa buliro ono adamu Desemba abo balina ennaku nti ennaku z'omwezi wezi buli mwezi weguti bakuŋŋaana ekika tugenda kumanyagana naye mu kumanyagana abajanako wala bonna abaafa tubaleetedde abazzukulu bamwe naawe otuta abaana abo bali banjulira omugenzi eyafa bakugamba lanya nze jjajje gundi abeebase gundi era nze mbaleetedde abazzukulu nagenda mu lutabaalo njize n'ebirabo biibyo ndeese andi ngubanjulirayo abaana awo okumanyagana si kubi kulungi kasita kubanga tutambulidde ku mpisa y'obwakatonda genda Kuzo njagamba na Derek bino kumanyagana singeera bukeezi leeta abaana tugaya kuba n'ennyimba 12 zetu naye biri ebyo mu byalo biri bye muyimba ebiyimba ebitaliyo ne muzukuze abafu ne mugenda ku ntane musalirako embuzi ente nga bine n'ebyabagisu ebyo zembalo obudodi sitaani obudodi bage onakula bagenda omusala oba onakula batandika intana zonna bazeetooloola wena zimalayo basalirako embuzi
n'obukanga ku butana anti mbune taata oli mugamba nyingidde kati beera nange otabalabangako mbalabako munnange nabalabako egyo emikolo omulokole tolina gyetabamu era omulokole totwala mwana mu mbalu oba oyagala omusala dwaliro gyeriri genda bamusalire totwala mwana mu mbalu giri emizimu egiriri wagirabe mulokole fe tetwetaba mu bikadodi nedda musimanyi abaana bajja kuwunga batya tebajja kuwunga batya nga nina katonda bakukanga be batembu bagenda kuwunga era abo tetubabala mukika mubeere eyo mubenenye mubesonyiwe bafuna ekika ekijja none ekikano kye bakwewanirako wemufuna ekizibu ky'emitwalo 10 muyinza okusololeza omwaka kyebakugamba tugenda kuggola ninamu ebisatu muba munyambe bwati mufukidde ekizibu ebikabire muwezi batukangakanga ebyekisero olaba ekika kye bakugobamu nga bakuyamba na buyambi bali ku bantu bakusombwa busobwe ogira kubeebaza kati ebyo bikadodi wabya nyimbe biduwa kusabira bafu ebyo ffe abalokole tubigendamu kituufu bwe tusabe tujjukire omwoyo gw'omugenzi ate gukoleki tugusabire mukama agusaasire bagenze na mugongo ebyo awedde okusinza ebibumbe kusamira kwennyini wedde emirimu kati omulokole okkirizibwa okulima ebijja asa tekubaako byogendako yogerezaako omuzungu agamba terms and conditions kasa tekubaako strings kasa tekubaako practices endala kulira naye simanyi wazise ogwekwatanku kolokota genda olime ati batugamba temulima kulima mu ttuntu ewa tebijja tetubirima mu ttuntu wemilima kibaki naye simanyaawo naye mbusimanyi ojja basanga bali mu ddembe lyabwe benyimira 226 akalulu bali mu luwala we beefuuya ate gojja n'engumbi ozunga nga mwambalagana nze nzize kulima muddo muba mulaba nzize kumwe muveewa ani abagambye mutuula mugende munyumiza eri ate kati mwebe munyuma bitukwatako muli mu nsi ndala nnyo tujja basanga kuwoli erimu mwalusookayo tujja naye nesonyiwe kati sikyali mukwano gwammwe wenfa mba sikyali mukwano gwo balabe nabalabe naye ate abo abatulugunya be babafiiridde mu sitaani era kituufu naye omuntu awumulidde mu kristo tasobola kutebeeganya bantu omulamirembe abantu bamalaako mire abo abatawaanya bati amazzi gampitamu waawo ati nebuuza amazzi gakuyitamu gatya mbu amazzi gampitamu omulandira gunyiga omutwe omulandira nebanange mbwemanzika enkuba lwaki tovaawo namwe nabateeka ku bunkenke ekika kyonna nekikuŋŋaana mbuzi abazzukulu mulete enkoko banaye nemusala tusanyuwe tosaasire tukuteekewa tukukyuse kasita mulokole ogenda mu ebyo olikola endagano n'omufu agenda okusumbuwa gwe agenda okusumbuwa paka jakuba lubuto omulote nga zaluweweese olwo nga luvaamu tegeeza embuto tezimala gavaamu buvi ezimukoze waliwo zirinakyokoze nene waliwo abezi kuba oluusi omukyala awo abanga mu lubuto simanyi enseke simanyi ebbugumu simanyi biki conditions ezimu zisobola oleetera omwana okuvaamu nga zirinakyo oba ebirwadde ng'olina ebirwadde babita batya simanyi UTI bisobola okuviramu omwana nkijja wala simanyi ng'ogiyita IC asobola ovaamu naye waliwo zino conditions eziri demonic ez'amasitaani ose maama kasakute banaye kazikulu ako kasiibulo kaba kagenze maama tekasobola simanyi azze mu dduuka mutabani tukanga ligeze mwana wange okolekole nga wogaggawala tatanywako nekawa soda nga omwa soda oba naye aleese ebyokule mutabanyi nkuleetedde kadi gweyo gyoli olinayo biki byondeetera ekiiko gaba ababbi bajja bamenya liryo lyokka
omuliro gukwata abaneiba tebijja. So omuntu ng'afudde tewali nkolagana naye wali kuba kulima nawe nalima olujja ate entaana ezimu ziri kumpi almost ku nnyumba kati ono omusubiri natuuka paka mu mulyango bulakuba tisima ntaana ndi mulokole fetwakkiriza Kristo okukwata obukwasa enkumbi okulima omuddo ogwetoolodde ewange nga n'ebijja mu bitwalidde tekitegeeza nti ndikusinzaani ndikusinza sitaani oba abafu anilesi nga ntutte siteepu endala wewali akabi nentandika okubaako byeneerogoza oba mu mutima alima naye munzijukiranga mundekerera wala bonna babavaako bali mu bibuga nze nvudde mu kibuga nenzija ebintu bigaanyi jajja nzijukira taata eyo gye weebase njagala mukisa awo tekuba kulima kuba kusamira awo oba ogenze okukola ndagalo n'abafu oba okoze endagaano okulima kukwata nkumbi wesidikire weetereddemu ne gospel wogo weerimira muddo kasukeeri tewali buzibu komawo okola ate toyingira nataka ly'amagogo ate kwata ebigogo naza ekigere naza enkumbi tuleetera bisiraani kufa mu nju naza enkumbi tambula kyenyumanyuma totunula maaso totunula amabega wentomera oguti gwamali kati asotandika okuwuliriza obuntu bwe bakugamba ali akuwa amateeka ng'ogenda okulima mu nnimiro tewali ekyenyumanyuma bate takatoti sewe tewali agamba gwotuuka alima komawo oluusi nenkumbi oza nosula mu lujja nesulaawo abamu tebanaaba paka ku nkeera talina budde obwo yeekoyedde ng'omunyumiza kati nga woolima mu nnimiro yo the same thing kyekimu kati bw'okkiriza sitaani n'akuwamu endowooza endala wali obuzibu wali akabi buli awo gwe kufunamu ndowooza ndala bwe bakukwatibwa ekisa obonyeebonye nnyo oba nga be balina mu kukubonyaabonya anze ndikulima muddo gwange katate ekika kino kyo tugenda kiyamba tutya tubeera mu kibuga naye gye tuziika waliwo amaka tewali abeerawo naye n'omuddo gwazika amusobola ofunayo omuntu omufunayo omuntu tulimire mu kibanja tulimire ka compound ako wonna lima wonna buli womanyi nti waffe lima senzizo tewali buzibu ati kembadde ndeeta nti ate ffe ne tuba bubi eno ne tugenda ne tulima buli mimalaalo gokka ne tuddayo ati kigenderwa kiba kimwesoloozezza lwaki mwesoloozezza ezokyali bakale nga tebaneewano nga wazise nenima n'amaanyi nempulanga nkyalina amaanyi nenyingira wonna nemalayo yonna nze neerimiddeyo sirina buzibu waka wazise emala neneegendera akapointi akalala kaakano bwebijja tebisula tebabirimako bitundu ani akugamba zobankoye nga kisagirayo ati byebyo kasita otandika ebyo okukkiriza bye bakugamba ng'owedde oba otandise ekiro bajja kujja lwaki watolimyeko bitundu jangu otumalirize ze nkooyi nkowera n'atandikirawo olubimbi niva kulima lubimbi obanga olimye olubimbi va kulima lubimbi nja kutandikirawo enkya mweba mulowooza nti tebabalima bitundu mwemumalirize paka esigaddeyo ogira bakwasa nku mumalirize ebintu ebyo ebintu ebyo bimazeko abantu emirembe kituufu tebakyalina mirembe bali mu busibe nnyo omanyi katonda oluusi okuleeta test naye gwe oludde okukyaka ogenda ewammwe olina okubajjajjaabo baba tebabagamba genda era abamu krisimansi eyo yo abadde ebintu ne byongera ddala okwonooneka abantu nababweka ba bizinesi balafubana adda mu krisimansi ate embeera neebeera mbi nnyo bagenda eyo ne babalimbalimba okakanyanga agenze ku bijja alimye ayogereddeko ebigambo ng'embeera emuyinzizza naye nze ngenze mu krisimansi waka bali kulima nga nange enkwata enkumi eweerimira lwaki sirima wonna we baŋŋamba uwulire lwaki sirima
ate simusango ogenda mu kyalo nesanga ng'ebijja byazika nga sina maanyi galima neneeviirayo tekirina buzibu musango ki gwe nkoze tolina gwokoze musango lwaki sirina maanyi ate agambye sirina sigenda tuuka Kampala ate kasotandika okubiriivingiramu obuntuntu obwo ovudde ku mulamwa omulamwa kulima lubimbi kyekituufu okyagede omulamwa sikulaamiriza kasita otandika okulaamiriza mu mutima muli awo oba otandise okuva ku kyakuleese ozze ku kintu ekirala ate akatawe neebuuliza lwaki bano abalimu olubimbi tebalaamiriza mmimbi ezo nawe kulima ebinyeebwa ggwe gezoteekewo lulinga balima nemunsala naye ku luno at least munyambe embeera mumpe ku mukisa mumpe ku mukisa temukona ani abikolera asisirabanga era bakusanga gano okimanyi gundi agudde eddala ekyo kituufu kuba byokola tebiriiyo kati the same thing luli lubimbi just nzetwala okusimba ku bbali kasooli naye nakula neneeriira ku gundi okwo nsobola okulima nemala nti kati bikoma wano nze nenesimbira wano emmere yange kudde eri yonna nensimba kasooli tekirina buzibu ezi nendekawo awo we babaziika just mubeeraawo kiki there's nothing you're going to change naye kyebalina okumanya oli bwe mwaziikamu yavunda nadda galima just eri memory kijjukizekawo nga era omukyali naye wava eri n'aligula tomunyumiza mba waliwo taatawo bajajjaawo abajjawo bujja osangawo factory ng'ate erina mu kukola katonda wange bwebijebe mazima ku taata wange ebitabibaya tebanyumiza ebyo naawe kankubuulira abantu bangi naawe wooguza oyinza okuba nga baziikawo abandi nga tomanyi neera kyo kituufu abantu abafeddidirira babaziikaziikawo abamu ensolo z'abalume zabattirangaawo yavundiraawo n'akugwerawo awo otadde kalina ebintu Christopher my dear friend guno omubiri useless temuli makulu baza n'oguwa eggoonya ne zirya nezebeketera byobanga ogwoge ate abayindi tebookya bookya kati ku Indian Ocean tekutambulirako mmeri nnyo mpitirivu omulinnyeko eyo mmeri erinye kujajja wange ebyo ebintu gwe obyeteekamu naye mulokole tobeera omuddo negumya paka mu mulyango sirina bijja yesu sirina bijja kakati girawo ddala nagana lumu okusimintinga tekirina buzibu tewali buzibu okusemintinga omugenzi omuntu aba afudde mugule seminti wammwe mugule amayinja gammwe tekewo tukikola kubanga lino ttaka litambula kisaa kiyinza okutuuka nga olowooza mwaziika wano naye nga mwaziika eri buli wemugira ettaka mbuzimanyi mwongerako bitambula okakalanga you have lost the ground where mwaziika exactly naye oba musemintize just for some is identification abamu simanyi to look beautiful bwemalina ensonga zebakyasimintinga nino oyagala simintinga oba toyagala bireke tewali kinyo kyama omuntu kasaba nga afudde muganda wange erinyo kyamaanyi ekyamaanyi okikola okyali mulamu kasito so gwenkomerero byabiwedde naye simanyi tugasimintinga ntana zonna ez'omukyalo mulina mujje waliwo zino zetutasimintinga mulina mujje mulete embuzi mulete enkoko mulete ki zemukyabasimintinga nabijjayo sisobola kasita mutandika leeta mbuzi leeta nkoko simanyi abajjwa biki maga mukole ebyammwe sinagaza okuza mizimu kunsumbuira ati munange gwalina abajjwa batuwe basime sisawa kuwa mwana wange kumutika bintu byatasobole mwete musimu ebyo tobigendamu entano z'omukyalo zonna mujje bannaye mwina muggweyo taata tuli bubi atugamba bannaye twaziremu nsemintenga kati tukusimintinga ekiki kigino kyuka balinze engeri gye sirina laavu na muntu ng'afudde nina kukola ku bulamu bwange naasagera oli mutuufu
nguwagira kankwe abantu abamu embona banje babona ebintu ebyo betadde mu ekisiro ekyo kituufu nnyo ekyo kituufu buli mwaka nogera mukyasoma noweesiba obulamu buganyirwa kuba teri akuloga nayo ebyo ebintu byemugeramu ebyekikakika ebyo musima tutereeza byakika mpewo za kika gwe wasookawo bajjajja babaziteeza zigaana ziri bagayo ziritereera tebisobola ziri zagaana zo zongera bakonya buli ate okumanya sitaani mubbi wofunaafunawo nga wajjira nze munsalira enkoko atoda ugula nkoko anti nga birinya omwana mulwaza bikolaki nga bagamba nti gulayo enkoko biki obusente bugwawo oba akafunayo obulanga bijja nze netekere ebyo oyita buyisi muliro aye era omufu yena oba yali akwagala atya oba ali omwagala otya asitawo mulawaati ekituufu tandika kukola ku lugendo lwo naawe esaawa yonna waba omulya mu kristo omusangeyo omulire naye mu kristo kale mubadde balabi balungi nnyo kuba gye tutandikidde bannange abalokole twejje mu busibe ffe bennyininyini twesibye ne tulowooza muba tuloganne nga fe abeeruze kwesiba ku mikolo ng'egyo imagini wakkiriza kristo naye ate n'osalawo n'oddamu ne weesiba buto waliwo ekyandikibwa ekigamba nti no you were set free naye ate n'oddamu ne weesiba buto entangled kale abasinga bambi kituufu yesu yakusumulula naye ate gwe wakwata omuguwa n'oddamu ne weetugga naye ekyo kyonna koozi y'ebyo byonna okuba nga tuli basibe tulowooza tuli baloge tetuwakana neddogo teririyo eddogo gyeriri ekyo kituufu nanekati ebireeta ebyo byonna nolwala nti ddogo lyamaanyi tojja kusobola kuwangula biki tetulina nkolagana na Katonda kituufu bizibu bingi naye eyo ye problem nambeegi wobanga olina enkolagana ne Katonda Katonda kyagenda okukiriza ogende mukugira mukwabyolumbe taliyo tosobola yenyini yakugamba ebintu ebyo nedda baade banaana kugamba nga message wagifunye dda oshegedde naye tetulina nkolagana na Katonda kati obwo option webujja bimanyi tugetereze ebyekika timanyi byebisibya omukisa gwaffe ojja kugenda naye tuyimirire wamu tuleme kubeera aganaaga tunoonye Katonda okumutegeera ku level yaffe olina otegeera Katonda ku level yo nga gwe omuntu kankubulire bingi byobadde okola naye nga bikuleetedde obusibe byogenda okuba nga ovaako obulamu busumululwe sibula mubeere bulungi kale mwe naabadde ku mukuto gwa Buddhism tubagala nnyo tugenda kwetolamu katono wetukomawo ku desk ekukyaliko ebintu bingi nnyo ebyokuba nga ate tubibawa bayibuli egamba nti alina amatu awulire omwekyagamba ekkanisa gwe genda mu maaso ng'olima ebijja mubeere bulungi ekyo kye kibadde ekigambo ky'olunaku lwaleero ku chano yaffe eyadda ya Is Still Hope okusabirwa okumanya ebisingawo n'okuwanirira omulimu gwa Mukama osobola okuyita ku namba zaffe okuli eya 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15 osobola n'okutufuna ku email tishtv74@gmail.com